Mulungi atambula naffe ku mikutu gyaffe gino egy'enjawulo muze the Megatron gemanya ndine Nurdini Ntege. Ya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mwasuze mutya muli mutya? Tukomye once again ku nsonga z'abaami za Kamaali Azeeyo Kamaali Paulo po azene ebipapula banna omulamuzi alina kamubuuzira papula kwenkolera dialysis nabiwanika bwati anti bagamba si mulwadde naye kisinza okunyumira muwala kudduka anti gundi state agambye bana abaana mama yekobana n'abaana ne bakuba aba police kati n'okugamba kyusa kamera tunozeemu omwana oba ani amukoonyeeko namuga weta tebamukoonyeeko kasita awulidde nti anti omulamuzi ayinza okuwa ekiragiro wakuba wali resisting arrest okitegedde kuba state agambye ojjukira omulamuzi nti abakyala abakwata abantu bajja n'omusaayi nga batonya nti baabakuba kati omulamuzi ayinza okubuuza abadde wa kisajjasiti kubanga yasiba maama n'asiba omutabani bosco bamuleeta ddi nga 10 ndowooza omulamuzi abadde gundi abadde wa kisa koza abagambe musobola okutuula naye balooya bwabali besategedde ono looya omumpi aliwa ono omukazi abaddeko omunene gwe sitategedde ye anti kati abakyala ensonga eza family bwe zigenda mu genda nti nze ndi mukazi ebiseera ebisinga abakazi basala emisango okusinziira ku feeling era ayingira mu kintu nyina gye nagiteeka ku TikTok nga efaananamu bweti nga Azeeyo Kamaali annyonnyola nga bali babuuza kati osiba otya mukazi we tabuuza yasibye waaki owulira obuzibu bwavuddewa naye ng'oli amugamba nti Azeeyo mulwadde muyi ali kuwaya ayina eyingiza omusuwa oguyingiza omusaayi naye Azeeyo olaba ayambadde toyinza tegeera ennaku zinaanyirira anti yalwanako naye mbadde nkugamba kati oyo mukyala gw'olabye naye buvunaanyizibwa bwe kuba yazze ku defendinga muwawaabirwa so baba yazze ekyo kyalina okukola however omukyala yenna ajjayo n'agwa mu buto etteeka libawo naye ava ku kimu kuba njogeddeko naye omukyala looya njogeddeko naye omukyala oyo musiraamu erinnya ligenze mukwano gwange nno bambi mubuuzizzaako ne mugamba gwe ensonga eno singa abadde taatawo n'agamba ebyataata wange tobireeta tuli musango ne mugamba omwami ono alina musango ki eri mukyala we tebayinza kukola bintu byonna ne mugamba nedda omwami yagamba talina mukyala omu alina abakyala ab'enjawulo abaana 14 ono omukyala alina abaana 4 1 2 3 4 gweoyagala ku buli maali ya musajja gye yakola bano abaana bagigabane ne maama waabwe bali abaana abalala 10 gwe tebakukwatako nti bino byonna yabikola noono ne mugambe ekyo kyonyumya si kituufu omukyala oyo bameta verani bweriti erinnya verani bajenyi Kamaali hitman owulira bulungi omwami yasooka mwami Kamaali yasooka nawasa omukyala asooka mama bawa wiriba bano wiriba ono mumpimpi oyo abeere wa Azeeyo omuto simanyi naye bonna abantu bakulu kati wiriba oyo asijja bonna bantu bakulu nkulabye wadde nakyo olina okuyisawo newebuulira wiriba oyo maama waabwe yasooka mu bufumbo Kamaali gwe yasooka okuwasa okumanya sitole eyo nze ngoberera ensonga ezinyigiriza abasajja yaginyumiza Kamaali yajja e Kampala n'afuna ddiiru esubula kasooli mu bitundu byeyo ng'Fort Portal eyo munda eyo disitulikiti ezikola region gundi y'abatolo
ene wali Fort Poto nene ngamba Fort eno mbatoolo goli mu Banyola ate Kasese Fort Poto eri mu district etimani nkotadde nedda waliwo kati Fort Poto erina district mweri kyo kibuga Fort Poto erimu abantu bonna yensobi bagikola Fort Poto town mu district ye Kamwenge otegedde Kabarole district Fort Poto Western region ati ngamba Fort Poto si district Kabarole ye district yeah. Kati naye eno yo Fort era simaye yane nokimeti naye nali manyi district abantu bonna buli muntu gwogira kugamba Fort naye eri muli naye kati eri mu Kabarole ndoza Kabarole okay otegedde kati bwagenda okusuubula kasooli atuukayo embeera etabuka kyekyaliwo oba eggaali y'omukka yaliwo ebiseera ebyo ekutuka erekerawo okutambula bagenze kusuubula kasooli bigaana sente zibaggwako something happened sente ne bazibajjako ne zibaggwako kali nga bwe gyali musajja weeyo Kabalole bakiga Banyarwanda beeyo akwata akasimo ne munne balima emyezi ng'egi ne bafunamu obusente baba bali awo nga ne gundi ekoze eki training ezzeemu nga bateekateeka kudda Kampala nga ku kyalo okwo kwabadde abeera yalabako ekiwala ekitiriba kisundasunda kitiripiita ko ye ng'atandise okkideddeza n'agamba ngenze e Kampala naye bwe ndifunamu nyina okukunona tonvangamu Kamaali najja essite n'addayo kali n'afunamu ku sente n'addayo okusuubula eyo bw'agendayo okusuubula ku luno yabbayo mubbe omukazi oyo omukulu yakolagana ne bali ku kitundu banne nga babalabudde train weesimbulira ng'agenda nga gyamukuba Kampala wano kati wayita ebbanga n'addayo ne reportinga ki mu kyalo omwana nze mulina lelelele kino kiri nga biggwa nga batandika kubeera balimira bantu muno mu Kampala tuli ku Kampala ey'ensanvu nga awasinga waliwo emutundu ennimiro nateete ye munda bisaalu Rungujja Katooke nga matongo okitegedde ndi buwo gundi waliyoshi Namasuba yali nkulu kuva dda wallahi obuyumba obubi bwaki anti bwe bukadde Namasuba wali wabi bane kikubo bakakikola nedda ne bajja twala abantu wa mwepanga gavumenti ejagire emenye ebizibu muganya okuwulira ulira mmoze beti mani atobi maji gomanyi maze waffe zonna nkadde naye nga bubi ennyumba ze waffe zonna nkadde ali ziri mu ntobazi eriwe wali ntobazi ewamu tekisoboka gwe linda teeka tonabimanya uliriza wano mbabulirira eti bano ina info mbabulirira wano bagenda bamenya njagala tusome ffenna Freedom City weeri mu byafaayo wali tuwaberangawo mwala mu byafaayo byawo nendako ate moviti eri wansi kati ate abo balinnya nama ono gyanyumya nedda ssebo kyembatyako kuzimba nnyumba mbi ennyumba eri egundi ewaffe ematugga eya jjajja wange lwaki ogenda matugga yunga walunga ennungiba balina sente okimanyi nti ennyumba eri ematugga yabbeeyiza kyembagamba ematugga egundi kati nze manye Namasuba obuyumba bumama yingi ya pole nenda banyumiza
Kambanyumize Kamaali kubanga mu misleading abantu. Gwabadde akikola. Ekyawa. Abatamanyi namasuba badde atubuzaabuza. Kozi lili pazo yatuwaayo. Mama yingi ya pole. Wulira lili pazo yatuwaayo mbwe namasuba ku mwala. Wabi. Ne wajja tereera. Atende je mulungi. Naye abe namasuba mwerwaneko. Kunyumize. Ng'omugaga walawulire ng'omugaga abeera namasuba. Simuliranga naye. Tuwamusoma. Bayo. Mu bukedde. Tomwogera sigwa mulina mu lupapula. Nali nongeze gula byakulya musanga mu byakulya. Kumbe. Omugaga we. Tomuleta yatuwogezaako ekyalo kiramba. Ebisajja bya bukedde. N'abeebweru. Nuludin yali ani kivuga kita sajja kyamba kita ande kyankubira owai omugaga yafuna byaga basima yalesa abaana bannange soto tuzanyirako ne tulina abaganda abakazi nkaaga naye naye kyakiyitiriza yali tazajja nkaaga abalina abalina nkaaga siboka abaana abakazi abirimwa edda owa story yagamba abaana nkaaga bali bana nkaaga abakazi yagamba abakazi nkaaga abaana bali mu 10 mu bisatu n'agamba abaana bisatu n'agamba buli mukazi amulekedde omuzigo n'ente n'olusu amalekedde ennyumba z'amaka emizigo n'ennimiro ekyabiwandika kyali kimutegeera bulungi yawandika story yakola bw'ati kanji kutereerezeemu gawe namasuba yekola bukedde bwe yali ewandiika yawandiika nti alese abaana 36 owulira n'abakazi 6 owulira oba 34 bwe watyo kati bw'amala ogiwandiika omweditinzi omutuufu n'avaayo ow'enjawulo n'afuna akantu ako akabukedde n'akajjayo kalamba n'akazza ebbali buli wantu n'ayongerako 0 otegedde buli wantu nagenda mu ofiisi ya aji ku mukaaga ng'ekintu yakikuze wulira ku bakazi 6 oli teyabonaabona yafuna gundi hedi yabukedde story ebirala n'abirekamu n'agamba wali abakazi abaana 34 nalayako 0 bisatu muameka mwana nalayako ku bakazi era bwe munagamba ono tasaaga byaddala ate wali otukwesa amawulire ago ate nze naga gwe wagandetera anti wulira amawulire ge wampa nange anti wulira amawulire ge wampa nange gwe wagampa kuba sigamanyi amazima ga Katonda mu ggulu si matuufu kati kankunyumiza oyamanyi waffe wayajensula omusajja watuweereza bamuyita Kasirye bino si bya story tebiri mu comedy baabalako abaana 12 Kasirye omumanyi w'ekireka bbira tuweereza baabalako abaana 10 nga mwaba ne balesooka bakomaawo omubaayo omulala owa St. Lawrence oyazaala abaana kati kankunyumizeko omusajja wa St. Lawrence kyeyakola ensi eno yaleka awewudde abantu abamukkiririzaamu abamu professor baleeta sitoole ku bukedde nti omukulu Mukiibi afudde nga mukwano nnyo gwa editor in chief Barbara Kaija owa Vision Group nga amukkiririzaamu nnyo n'ekitiibwa kyamu ne bamugamba nno abaddeyo n'omukazi owokubiri n'agamba temwono n'amannya g'abantu ngero w'amawulire Barbara Kaija n'abagamba temumalaga omusajja abadde wa kitiibwa mukatuliki nnyo temuyinza kukola biki nti okay ng'omulambo omusava bwe guba guyingira ennaku ezi oluviki yeetala awo yali tannaba guyingira ennaku 3-4 kati nga abakazi buli omazze n'abaana be ng'ebyaddala bituufu nga ebyaddala bituufu ng'ebyaddala n'ekitanda kyaliyo mu ofiisi seriously n'agamba ekituufu afudde
mukube sitooli kuba ne bwe nnaagaana bwino mumukoze eki mumuleesi ng'ekitanda kiriwo bwe wayingiranga omukulu anti yalino galinga maka ng'awummulamuko mukiibi yakuba ng'alina ekitanda mukiibi yakuba alina okuba nga yalinamu abakazi nga mutwalo weyafiira kuba olaba Katolubwama bamukolako interview wagiraba omwana n'amugamba nti Katolubwama wakagala abakazi nga bameka n'agamba nga bibiri wulira nnono abantu baagala abakazi 2,000 nga tannawasa okajjukira 10,000 kati mukiibi kati omugaga we Namasuba yalina abakazi 6 yali mwana muto nnyo era yali akiikiriramuko kale ku basajja naye ng'ekituufu kiri nti yali abulamu naye ng'ekyana kyatukuba sitoole ate yatambula kyo kinoonyereza kyazuula nga baalekayo anti nze mumanyi gweoli ku ludda lwakyo sita oba nnyonnyonnyola kyo yabaleka kati nkunyumiza Kamaali amala ofuna mukyala mutusonyi wali tubale tunyumyamu ku mboozi omanyi tulina abantu balina okukimanya tunyumyamuko ne tuwummula tunyumya ne tudda Kamaali bw'amala ofuna omukyalo we oyo amuleese wano emigundi ekisigula olwo bapangisa bakoze afunyewo byakoze amala naye eringa addayo bw'asuubula n'azimbayo kaakayumba mu kyalo aguzeyo ekibanja eyo gye yasuubuliranga kuba gye yajja omukyalo ono gw'alina kati maaso eyo tofuuka bajjo ekitudde kwani ku Kamaali oli abadde mugundi omukyala gwalina kati simulabye oba abadde omweru ng'alina n'ebiseera baganda baabo bambi naye mbadde egamba Kamaali bwaddayo mu kyalo ewaabwe eri gyasuubulanga va gyasuubula gye bamuzaala gye bazaala ewali abanyarwanda bayitayo Kabaale bayitayo Kabaale no ŋŋamba ye gye bamuzaala ye bamuzaala eno yali yagendayo kusuubula embeera n'emukwatirayo n'alima n'afunayo abantu bamanya naye ye bamuzaala eno ng'ogenda e Rwanda ekisolo kati mu buwangwa bwedda obujjukira nga bamugamba tulina okuba n'omukyala ku kyalo owaffe wawasanga omukyala n'ayambako emirimu ewaka kati awasa omukyalo bamugamba omukyala gwe wawasa wamutwala Kampala kati eno olina owasizaayo olina okubayo n'omukazi kikakatako n'awasa omukyalo oyo bajenyi ono gwe beesika naye oluvannyuma naye ng'oli ye yakola ki yeyasooka bw'awasa bajenyi bw'awasa omukyalo oyo owokubiri amulekayo mu kyalo eyo Kabaale oba ekisolo bw'abeerayo n'abeerayo bw'abeera ekisolo kati natandika okuba ng'alinamu engeri y'obulwadde obutonotono obumukubaakuba naye nakugamba ejjukira eno asuubulira eno eri alwawo okgendayo n'amusitula n'amugya eri ekisolo n'amutwala eri gye yasuubuliranga eyo emaaso g'effooti eyo munda mu nnyumba akabanja ke yagula eyo naye akakabanja era ennyumba yali yoona omukyala gwe yaleeta e Kampala kwe kumugamba nti munna alwala nnyo kamuggyeyo mumuleetewa wali kuba eno ntera okgendayo okusuubula nsobola omumutwaliranga ku bujjanjabi n'obuyambi biki nti kale n'abeerayo nga bwagira embeera bwenyinyintira ajja eno ne bamujjanjaba n'akola biki fast forward Kamaali n'amugemulira ssente Mukama Katonda n'amuteekako n'agula ettaka awo ekisigula erisooka n'agula ettaka eryokubiri n'asuubula bintu ne bimulamira bulungi nnyo embeera n'etereerera n'agulayo n'akamotoka buno budatisani bukyobo muyini
bono baggeya kano akaswaki kano agivuze kakati Kamaali yali musajja oli ng'omugagga w'Ennamasuba ng'amusingako kyabaire omusajja emmekete omusajja yeeyagala omusajja tagererwa nzaalo omusajja takola ki tagambwako kasitoba n'essente zo yatuuka ku kyalo okwo eno gye yasuubuliranga gye yatwala gye yaleeta mukyala gundi ono naye bwe yagendayo mulaba nnaku 2-3 aba akyasula n'alaba ekiwala ekisala ekibitiggula n'amugana naye mukyala jangu tulabe nina kyenjagala okunkolera waliwo ekiwala awe kibitiggula saagadde kwendako lwaki tokireeta ne mufumba bufumbi mwembi kuba ngenda kifuna sente nina mpulira nkyagala ate kikuyambako naawe awo omukyala teyali mubi n'amugamba kijja kireeta n'akireeta 2-3 kifunye olubuto n'akyanguya yali ayakyagadde nnyo kyamukolera nnyo Kamaali ng'alina obwangu akyagadde nnyo batambudde Kamaali time oba byali biseera byaki bavuze emmotoka kiri lubuto wakyali lubuto oba kizaaliddeyo yakizaza mbuno kizaaza Kamaali omukyalo oyo kizaalidde mu kyalo kati akijjayo ba akireeta eno e Kampala kifune ku bujjanjabi emmotoka ndoza neefuna akabenje nga balituuka awo embalala ne bavaayo wano Kamaali yamenyekera omukono ne bamujjanjabye bakoze bena bikibi bazze e Kampala emu njabi jabula sibiina nti buli kimu nkirina mu mutwe bamaliriza babeddewo aleese omukyalo oyo abuuzizza mukyala we omukulu ninaye omukazi omulala ko ye engeri gye yafunyemu obuzibu mu n'akabenje naki amupangisiriza omuzigo nga ku kkubo wali nga mumubeera wano mukyala mukulu teyalina buzibu ku bajja be okusinziira ku Kamaali ne babeerawo Kamaali n'addamu oba n'afuna ate buzibu ki obw'amaanyi ennyo ne bamutwala ku ndiri oba nawe bwali bwa accident awo atambudde awo mu 28 bwe mba seerabidde 28 yali 28 omwaka siri exact afuna obuzibu obulwadde bw'okubanga awulira agenda kufa hitman alabika abimanyi kyeyakola n'ayita abafaaza gundi kusigibwa kw'abalwadde bamugatte ne mukyala we ku kitanda yayina laavu ne bamugatta ne mukyala we ku kitanda omukulu eyasookera ddala gwe yabba n'amaani n'amuteeza kakati bw'amala omufuna ne babagatta faaza ne babakolako emikolo ne bamugatta ku kitanda era n'abeera nga bali mu bufumbo obutukuvu kati Kalona n'ayamba ate n'avaayo n'awona kati oli omukyala gwe bamusendera obusendezi ono gwe yagamba ku mukyala we nti owaye no Verena n'abeesonyiwa ng'ensonga ki alina amasaakale mengi mpoze bamaze omugati ayina asembera olwazze mu kkubo lya Katonda ne bitambula ne bijjabo bi fast forward 28 bwe mbaseerabidde yali 28 oyo omukyalo omukulu afa enfa ye gye simanyi n'ekyamutta naye yafa kati gundi n'abeerawo awo Kamaali mama ono omukyala yakomawo oluvannyuma ono olwo abeera mu kyalo ebiseera biri byonna abeera mu kyalo kati amugjayo amuzze e Kampala ono Verena amuleeta ekisigula 2013 Kamaali addamu afuna obulwadde alwala 2013 2013 bakola obufumbo teyalwala ne mukyala we ne babagatta awe Nateete simane wa mbaga yali y'amaanyi ne babagatta asobole okuddamu okusembera
kakati 2013 bakole embaga yagala nnyo naye ng'okuva edda teyali mugatte kati obufumbo obulihore bwa myaka 14 kati giri emyaka emirala 3 oba 4 gyali gyakiyita mu lujja gyali gyakibi kati nga ye agamba Kamaali wagiramu nti ebintu omukyalo ono byakayanira yabikola mu kusooka na mukyalo oli yasooka eyafa oluvannyuma aleetamu ono omukyala ono gwagira gwalina kati gwe bagugulana abatunuulizi kye balowooza nti yakola naye ebintu amwefuulidde nti balowooza Kamaali yeefudde ye Kamaali agamba ebyobugagga yabikola n'oli omukyala eyafa era Kamaali agamba ekimuteesa mukyala we ku byapa olwo nga ye ng'omutima gumugamba ayinza okufa n'alowooza abaana bayinza okuba ababijje eri bannaabwe ne mukyala we kwe kugamba for security purposes kankuteeke ku byapa byange kino na kino mbuyaga ebyapa bimeka bina naye alina ebyapa nga 10 kaakati n'akwata ono beyajja mu kaduroowa teyabijja na amukwasa amugamba mukyala wange tereka tutereke wano ne batereka ebyapa byabwe mu drawer bulungi nnyo bamala obitereka time etuuka Kamaali babeddewo alwala bino bisukaali bye nsigo naki agwa kundiri emyaka 2 mark my words luli gwe naga 2013 teyalwala kati addamu awundooza mu 2019 bino byagenda ku dialysis bino byalimu kati agwa kundiri emyaka 2 wagindaba bwalwala ennyo kundiri obulwadde bw'okundiri obumanyi bakusitula busisuzi bakukyusa bukyusa wanga mukadde ofuluma kwota kasana bwe bakuddayo bwe bakwanika emyaka 1-2 kati olwalina amayumba ekisigula n'ewalala mukyala we yagasolooza kati bagamba omukyala tamanyi kuwandiika wakinkumu erinnya aba nalyo wano mu kapapula kakati alina mutabani we mukulu Bosco kati maama asolooza ssente Bosco n'akuba receipt amanyi okuwandiika gwe basomesa naye mu myaka egyo 2 omukulu Kamaali agamba bamuwangayo akakadde nti ze zivuddemu ne bamuwaayo 5 ne bamuwaayo miliyoni balina le bamuwaako ennya bwe mba seerabidde miliyoni 4 mu ntandikwa boze baagala ze bamuwa abapangisa basasula bubi era naye n'akikkiriza nti abapangisa babi kati lumu aba n'akuba ku matu n'alanga okusituka n'agenda ku Noviki ne bamujjanjabye aba avaayo n'ajjukira n'alaba egundi egamba nti waliyo ba property managers bo bakugamba bitukwase gwe sente ojja zifuna fe abantu tufaafaagane nabo kale ate bali ba property managers b'amaanyi n'advance bo bamukuwa bo ne basolooza kasita mukkanya nti ojjamu miliyoni tugeze 15 tutwalako 2 ekitundu nti kale bo nga bakukwatire 13 oba 12 kitundu ng'osigaze 2 gye biggwera muzeeyi n'alabanga bali bajja kukola nnyo najja n'akubira mukyala we n'amugamba tuwonye abapangisa abadde batutawanya ababbi aba babadde bakumenya mukyala ate wano wetuli abasajja bagenda tusololeza ssente bagamba kalunsambulira yenna avaawo n'okusooka kati nga kalunsambulira nti bababuuza buzibu ki oyo kalunsambulira ino otegedde waba ava walinga maama bamugamba kati ennyumba tuzikwatidde aba property kuba ye muzeeyi yalowooza nti abapangisa tebasasula maama tabasobola bambi bamutawaanya bamuzannya asula walala babeera walala ate ebyamateeka agenda nga badduse minute maid njagala minute
genda oddeyo gwafunamu kaakati gye bitambulira Minute Maid gye bitambulira n'amazzi nga agenda bizzayo nga bali bakutte ennyumba batandise zisolo aba property ng'omukazi akkiriza ye muzeeyi yakikola engeri yali Land Road yakikola amanyi mukyala wo already bamutawanya agenda kisanyukira yali teyeetaaga mmoga nga booga nti kuba bulijjo wavayo miliyoni 2 ne bamuwaakawo n'enkalu kwe yatoola n'amujjukira wali yalinga mwana omusaala kwe yatoola n'amuwanako namugaa ate nkuwaddeko n'ezo maaso kati genda mu balansinge mumanye nti obadde omubanja mwezi guno ono yasasulako zino tukwase bali kiwedde tebaddangamu kutegeeragana nakati bali mu kooti kati ne babeeraawo omwana abaana bonna ne bagamba maama kati taata amusosola amuggyako atya amayumba taata n'abagamba amayumba ge mugamba obajjako nze sigabajjeeko ennyumba nziwadde basajja bagenda zisolooza bulungi ffenna tufune luli tubali tetufuna ng'abantu babba kati oluvannyuma ne bakizuula nti kirabika byambu kirabika sente zaavangayo miliyoni nga 14 oba 12 eno ne bamulaga wavuddeyo mmeka 3 kati ye yakola decision ng'asinziira ku kiri ku lupapula nti engeri gye baba tasasula ate ennyumba ziba nze subiramu sene abazali ne babalirira nga muvamu 15 n'ababuuza nti ffe tugenda zikuwa oba oyagala advance katukuwe embiranye neevaawo nejja paka laavu kuggwawo kati muzeeyi Kamaali yalwa ku ndiri saluti yakutaayiza takuba saluti omukyala yamubinulamu bw'ati n'amuddamu bw'ati bamuddayo ku kigoyi ekyokyerera nga muzeeyi Kamaali agambuze sibirimu n'amulindamuko n'amwongeramu obudde omwezi ne gutambula ne bamutayako ku biragalalagala ne bamukumako n'akabiriiti saluti yagamba ffe tuli walala ne bamunyweza putulugi nsenge tewali omukyala n'amugamba nti kati diyali gonga saaki kisajjasajja ontawanya saluti akuna twawukane saluti nayo yabaawukanya kuba omukyala yamukuba mu kkono oluyi nga mugatogira ani kati nze wanteeka wano okukola ntya omukulu n'amugamba mbe obulwadde wobulaba n'oba oli mulwadde kugira ensigo muno zinnuma dalaisisi yabulamuwaza ffene ayonge okitegeera kaakati obuzibu ne buvaawo kati twambuse omukazi nga wamaddu ye tasobola kukkiriza munne biri bye nagambye nti kadrowa mwe mwali ebyapa n'abitwala olutalo lumala okunyinyintira n'abijjawo musajja ngeri gyali mugagga alina ekyuma kya kasooli enowa nalukolongo nateeti asulayo ku mulimu engeri ne saluti gyekyataaliwo yeeberera eno talina kimutwala waka yagenda okudde nga mugamba nti tokkirizibwa kuyingira ekisigula nti ne bamala bakula bano n'alemezaamuko n'ateekamu ku ffujjo ne baleeta aba security basikaali bamusibira bweru n'emmundu bayinamukko ne babeera mu kusika omuguwa yamuleetera basalasi ne babeera mu kusika omuguwa gye byaggweera bagenze mu kkooti twawukane buli kintu kyabugagga kyoyina gwe omusango ogukyali mu high court si high court guli mu magistrates kaakati bamugamba omukyala amugamba buli kyabugagga kyolina tugabane ataanata kubanga nze ndi mukyalawo wampeta omusajja amugamba bino ebintu byange nabaana naawe ngenda kuwaayo ko property mmeka ngenda kuwaayo property 2 ebusega banga alina gye yamwongereyo ng'ekireka alina n'amaka aga obufumbo bwabwe gali eyo mpigi
omukyala agamba kikafuwe sijja bikiriza buli property nyinako omugabo 50%. tugabanira wakati amugamba nze sinayagala kwawukana naawe sinjagala maali yange ntundeko nkole byenjagala nejjanjabeko mbeeko nebyentambuza obulamu nti nedda naate naawe nkuwadde anti bino ebyapa wanteekako bino ebyapa wanteekako kati akalipo kakutte Kamaali ku byapa yateekako omukyala kwali naye alaga nti omukyala yamugamba twabikola babiri bwe tuba tetwabikola babiri nagendako ntya awo waliwo akalipo bwe tuba tetwabikola babiri nagendako ntya ate etteeka eryo liri silenti ne balooya abasinga tebalimanyi oyinza genda mu administrator general's office nayo balooya abali ku level eyo emanyi ebintu bya landi will ne property ya family mulimu ka close katono kagamba nsobola okuteeka ku kyapa kyange nga security ng'ogenda kukuuma kyapa nti mu kutundibwa biki naye singa nkuteekako n'enzuula ate gweoyagala okunziba mu kkooti ngenda otegedde kati defense eri ne tubuuza nti ate oledde kwendi omukulu n'aŋŋamba oba wagula ndagaano eraga twagula naye ku kyapa kwendi bamugamba okke waliwo agenda ku kyapa nga taguze ate endagaano ati nga bakubuuza kale gwe wagenda ku ndagaano otya wagula nti nedda nze nagendaku nti kiraga waliwo alina age baweeyinga ku ndagaano ani nannyini wandagaano kaakati naye abantu abasingawo tebatunulawo mu mateeka bo bafa kimu ali ku kyapa 50-50 ndagaano ate era n'abalamuzi bakulekereyo naye nga munda mwekiri kikugamba watuuka otya ku kyapa tuwe tulaka layini yo so kati kkooti yebe yagala byonna wajja otya obeere ku kyapa yeri emboozi tebigenda mu kkooti abantu ebalika n'ababikoli n'atwala ebintu bya munne 50 naye omulamuzi ono mwagadde mugende muteese teri kiyinza abagabe bateese naye abawadde bakomewo nga 6 n'abagamba buli kimu akimala nga 6 awulire ekibagala n'okusala akukole ku olwo omukyala n'amugamba babadde basabye bail akole buli kimu naye bannaye ne muzeeyi Kamaali alina ebizibu omaye kimutuuseeko abagenda okujulira okweyimirira omukyala omu ku baganda be avuddeyo aganze n'eyimirira mulamu afulume ekkomera omu ku baganda ba Kamaali omusajja gw'olabye avaayo azze gwe baganda nti nno gwe basoose okusoma nti abeeyimirira mukyala Kamaali muganda wa Kamaali namba emu Kamaali mbimubuuzizza mu vidiyo eno mwali gye tugenda ozannya mu maaso gye twazannye wali nze mwagiwulidde nti Kamaali ne mubuuza Kamaali naga oyo namuweerera ne mukolera edduuka n'atandika okukola naye bano baamugamba bw'abeegattako ne bansuuza ebyapa bagenda mumuwaako omugabo muganda we n'agamba ndi ku ludda lwa mukyala okitegedde awe tuli kaakati omukyala bamuzizzaayo Luzira akomawo nga 6 ekimusibisa baamugamba aleeta ebyapa bamutereka baamugamba aleeta ebyapa at least abiwe kkooti n'agaana bajja nomusiba ne bamubuuza ebyapa byobirina nti ye kati bireete nti sibibawa ne bamubuuza byani nti byaffe babiri kati lwaki ogamba byammwe ate gwe bibeera nabyo wekka oba tukole bwe tuti gwe leero obeeremukko nabyo ne Kamaali tumuweemukko Kamaali agabijje mu kkooti mmanye nti weebiri nti biri safe era tuteese mugambe nti kati kino tukitunde omukyala agamba nedda agenda gumalako atya twabikola bameka babiri naye ng'etteeka ligamba ne bwe tugenda mulinde abantu bye batagala kumenya bwe tuba twakola ebintu babiri nze bwe ntuuka okwagala my share tosobola gaana either gwompa ssente oba tulina okutunda nze n'entunda paati yange
so sinti olwokuba tuli ffenna kati nze ngize ate Kamaali akugambye nti nyina n'abaana mukyala era namulina legally oyo yasooka mama w'abawiriba eyafa kuba obufumbo bugamba nti okutuusa okufa kwe tukola ki kulitwawula kati okufa kwabaawula tekujjaawo nti baali bafumbo baki bampeta maakyazi noono alina obufumbo bw'empeta kaakati awo embaga wejjidde bamusaba nange mbadde njagala omukyala bamuwe ebbeeru bambi ave mu kkomera kuba ali mu kkomera amazeeyo kumpi wiiki oba bbiri nembaga lwaki tavaayo state n'agamba biri bye badde onyumya nti baalwana bali violent ajja kukola ki ayina akaana akawala ako omulamuzi n'agaana ebyo n'okubimala katuyira tumutereka kansembeze busembeza nsala naye basi eyakuleese weri wali ya maruni kakati omulamuzi wasalawo n'agamba nti ebyapa abireete ono talina kwesigaliza bijjirawo ajja bireeta kuba yakkiriza abirina ekirimu kyokka yakkiriza nti abikola ki abirina kati bajja bireeta era ajja bireeta lwampaka oba agaane tasobola ajja bireeta ekijja okubaamu nti naye ajja kufunamu feva bamugambe nti nedda Kamaali omukyala wamuteeka ku byapa bakkanye babeeko share gyakola ki ono yali redo muwa naye omukazi alina ofunayo ekirala it's okay Kamaali kasaafuna kyayagala so kyekyo Kamaali naye tuvuddeyo nga tulabula abaami musajja ne looyo abambi akyogedde nti abasajja omukyala bw'ayitiriza okuwooma okuma tokiteeka mu byapa byo nti buli kimu kaakati nina mukwano wanno gwe nalabulako saamukugambako nina mukwano gwange nnyo namulabula ne mmugamba ate gwe wampa n'amagezi nonzijukiza ne mmubuulira yanjeemera musabira tube balamu naye saagala nkubire namugamba omukyalo ono si mubi mukolere ebibye naye bw'oba omanyi olina future y'obulamu egenda mu maaso mbwawooma nnyo ne mmugamba bw'oba kikyogambye nga gwe kwosinzidde tutambule n'ekyo naye ne mmugamba kati kaŋŋaba abaami abali wano omukyala si mubi siga nti bakyala bamu bakyawe naye abantu bonna be muwangaala nabo mubalowoozeeko omuntu gw'oyagala leero nkyakyuka gw'okyuka gwejjukiramu abantu be wasoma nabo bameka bojjukira bojjukira naye tojjukira be mwali mutuula mwenna mulya wamwenna mukola ki so n'ensi bweto bwekola ki bwetambula gw'oyagala ennyo leero mu myaka 5 ajja kukusiba kituufu gw'oyagala leero enkya ajja kufa afe n'ebintu byo bakugambe kati lowooza nnyo nga tunakola kusalawo okusembayo assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu tukomawo nga 6 nno mu kkooti nduza kwosa nkya mweraba naye muweeko naye agire nga afuna awamuyamba kuba tusigala tuli mu bufumbo so balinga abateekawo embeera ey'okugamamu tugabane twawukane sinayawukana na mukyala wange wabula njagala ebyapa byange ziremu byentunda nejjanjabe kubanga njagala sente njagala kutunda nejjanjabe ndi bubi njagala sente omukyala yayagala mwawukane ye omukyala ayagala twawukane kyayagala nze saagala kwawukana naye anti yayagala bw'aba ayagala twawukane nze soka leta ebyapa byange biteeke wali nze njiziremu tunde nejjanjabe tunayawukana ddi koti tenaba kutwawula Kamaali ate abaana bo bali abalala bewazaala mu kyalo omulala oyinirako pulaani ki nina abaana banjawulo ba mirundi n'emirundi kati nabo bali ku byapa ebyo anti ebyapa omukyala gawa bimuteekako kati bibyo naye bali abaana bagabire walala olabayo ebyapa byenamuteekako biri byapa 4 yokka ebyapa birala nabiteekako omukyala omulala negabira nabiteekako omukyala omulala nebyapa birala biriko abaana otegedde byapa birala ndiko nzekka nebiriko abakyala bala byonna yabitwala byonna yabitwala birina nawaka naggalawo family house nagiggala naye nze olw'obulungi bw'okugamba nti n'ekitiibwa kyange n'ekitiibwa kyamaka n'abaana bange nagamba sigenda kukola fujjo kubanga bye yampaabira mu high court mbayagala divorce
ate nga amaze n'okuwamba ebyapa byange n'awaka family house agigaddewo nalabira ddala ng'akoze bubbi era mubalaba be baleese bagamba kwawukana babiri kwawukana nze saamuteeka ku byapa byange saamuteeka ku byapa nti aguze namuteekawo nga mukyala wange nga bafumbo obaze okwemya tulabyewo agambibwa okuba muto Uganda abo bennyini be bali mabega waakyo lwaki oyo mwana Richard nze namusomesa nze namujja mukyalo nemusomesa nemuzimbira ennyumba ey'ennamongo omwana we yali afudde nemujjayo nemujjanjabe na mirembe kakati oyo mwana ali nabo bwati olowooza lwaki ali nabo anti nti singa tugabana akirina mu interest kati family yonna gye mulabye tudde wali yonna yonna mulabye ababuuziza family temugirabye n'abalala tebazze naye yekka oyo tetukwatagana olwamulya mu kyalo nemukola bye mukoledde kati yayagala okunziza mu kyalo ndowooza tolowooza nti ebyapa bino tuyinza okuba tuli wano ebyapa ebyo tebikyaliyo yensonga lwaki naddukira mu kooti era ensonga lwaki nsabye kooti emulagire aleete ebyapa okumezayo omulamuzi tubirabe ne baba agambye nti nno alina kyayagalamu ate namuwadda sikugamba nti simuwanga namugamba bwe ntunda wano naawe genda ogera ng'osolooza wano kyayita matuli munyo home si enyumba eyiye enyumba eyiye eri Katwe empigi n'enyumba matuli muno ya munne mukyala wange omulala naye eri mpigi eno enyumba gye tulimu emutundwe family house ekuŋŋanya baana bange bonna naye yaggalawo n'ateekamu emmundu mwezi ne kakati musirikale mulimu emmundu n'abasirikale baziraba nga bagenze mukwa naye alina simanyi mulimu emmundu z'abasirikale baseculiko kanso abaami abalinga muzeyi Kamaali bawa magezi ki amagezi genyinza okuwa abasajja kiti kimu olw'ensonga ebintu ebimu abasajja ebitukola mu butamanya yongera ku ddoboozi muzeyi Kamaali argument yagamba yamuteekako nga security kwagala kumwesiga nga mukyala we anakuuma ebintu bye ngaafu naye nga si bwe kyali kirina okubeera muzeyi Kamaali yalina kukola ddaami yali talina teekako mukyala yalina kukola ddaami singa teyamuteekako bino byonna byonna tebyandibaddewo naye n'ekirala okwagala ennyo emmaali eri abakyala nakyo kireese nnyo obuzibu nze kyenyinza okugamba abaami bonna bonna abali eyo oba nkiyite okwagala okungi n'obuwoomi kuleme bakozesanga nsonga ebiseera ebimu noweesiga omukyala okutuuka ku mutendero njagala kulongosaamu basebo ne bannyaba batulaba tebwali buwoomi njagala kulongosaamu sebo abasebo abatulaba n'ensi yonna njagala mbalage nze kalica yaffe tuli bafumbira nze ewaffe kalica yaffe ewaffe tetusikisa n'okulaama nze nkirabidde mu Buganda ewaffe twogera nti omwana gwe nkuwadde omuzigo guli naawe nkuwadde guli ewaffe tugaba nga tuli balamu naye ewaffe kalica yaffe abafumbira mwena bandaba mumpeera obujulizi entebe yaffe omwami bwafa omukyala yagituulamu bwe kiri mumpeera obujulizi omwami bwofa tolaamye omukyala yagaba yayamba abaana bo yasomesa abaana bo kakati si yali nsobi kubanga omukyala namuteekako ku byapa nga ndwadde ate si ye yekka n'omulala munneewe naye namuteekako waliwo ne byebyapa twateekako aba tubikaaba basatu ye ne munneewe gwe muyita mujjawe nange basatu abakyala balala balina ebyabwe balina ebyapa ebitaliiko bantu ebyo nabyo byawambye nabyo yabiteekako kaviyeti ebyo kati nina ebyapa byange nganze ebya Kamaali n'ekimu akirina ekitaliko muntu mulala yenna nakyo yakiwamba
kkooti mpulidde kanso wa omuwawaabirwa mpulidde agamba nti mpozzi nga muleese obujulizi obw'enkukunala okulaga nti omukyalo oli ye yatwala ebyapa ebyo olw'ensonga muyinza okuba tuli wano nga tugamba omukazi yakkiriza ebyapa bina naye okusinziira ku kye tuwulidde mu kkooti olwaleero kyandikyusaamu olupanka naye omukyala oyo bwe muwaabira mu mateeka ne bamusamoninga bwe bali bamusomera omusango yakkiriza ebyapa ebyo yabikkiriza era mugende ku bukedde